Tubalamusizaako mwenna mugamba mutya amanya n'eddoboozi yenze Sakos Farouk era nga ndi wano ne muganda wange Peter Nabimanya, lecturer at the University of Ndeje, that is Ndeje University, era nga asomesa ku Faculty of Science and Technology. Omukulu ono ya trackinga house boy paka we bamukwata. Wali wano atulage ekintu nga bwe kyatambula, track yonna okuva ekyanja paka okumukwata, akubulire ne update eziriwo ku musibo oyo. Nze Peter Nabimanya, and nzize mu media oba nzize wano kunnyonnyola what happened, ate lwaki navaayo oluusi okunoonya omuvubuka oyo kidnapper eyatwala omwana. Are you a lecturer? Yes, sir. Who's bangambe you lecturer? Yes. Osomesa wa osomesa biki? Yeah, somesa ku Ndeje University. Okay. Faculty of Science and Computing. Department of Computing. Department of Computing. Yegwamu bino? Yeah, of course these are IT skills. Yes. Omuntu atamanyi IT. Ndeje bulijjo erinamu kawaka wekati. Yes, so students bafa bakola IT. Yeah. They can do this work also. Okay. Bafuna skills mu bintu ebimu. Ebya technology, ebya masimu, ebya computer. Era tuyina short courses. Nze basobola okujja ne bakola. Ati Ndeje. Yeah, omuntu nasobola bino. Yeah, these are byonna. Computers, masimu, biki byonna. Okay. Tubikolako, okukanika amasimu, okukanika computers, okuyiga okuzikozesa, n'okufunamu kasente. Okay. So oli bw'ajja asobola okufuna akakozi kafunye, n'asobola okukasoma n'akamaliriza, n'afuna skills ezimuyambako okubako kyakola. Okay. Ne yeerabirira. So you do this as your full-time job or bikola oba you retired? What? No, we are tracking. Nali nkola tracking since 2016. Nga nkyali ne ku university. Okay. So natuka ekiseera nga n'ebyokukola bingi. Nemba nga abiyimirizaamu. Naye ku tracking ngimanyi bulungi. Okay. Kizibu omuntu okuneekweka oba okubula nga nsazeewo okumunoonya. So kosa technology na gwenina aliwo nenoonya omuntu yenna waali. Kati bino ebyono omwana wabikola ku family basis, wabikola ku lwa family ya mmo watu. Bino byali tuwe nti kyankwatako wadde family naye kyankwatako. Omuntu okubba omwana kintu kinene nnyo. Yeah. Era abantu basobola okuzza emisango naye oli bw'aba planninga kuzza omusango ogw'okubba omwana. Obuyingira. Ekyo kirala. Ne baba omwana ki? Ne baba family ki? Yeah, of course oli bwakutuukirira nekikwatako osobola okuvaayo n'oyamba. Yes. So ekyokubba omwana kinene. Nti at least oli yandibamu akantu akala naye okubba omwana kiba kinene ekirala eno yali family yange. Okay. Wanga nali nabikendeezaamu. Yeah. All right. Kati twagala otunnyonnyole omuvubuka ono tracking eno yatambulira olugendo lwonna olutemeeteme bwana Peter tubeere nga tutegeera ekintu nga bwe kyatambula. So bwe natuuka wano nalina okugenda okulaba kye bangamba kubanga bwe bankubira ne bangamba omwana bamubbye naye tebamanyi gye bamututte. So bwe natuuka wano ne mbakubira essimu nengezako okufuna information ne mbasaba amasimu mvuka ge yali akozesa biki ne babimpa ku ssimu ne mbinoonyerezaako mangu nendaba ng'akwata sayidi zegayaza sayidi. Sooka otulagaawo. Kati njagala kubalaga movements z'ono omuvubuka engeri gye yava ewaka n'amuvinga naffe engeri gye twamugobereramu mpaka we namufuna we yali. So bwe natuuka wano nengenda okukebera nga yava waka wali wano Komamboga. Eno Komamboga wano. This is Komamboga. Yes. So eno Komamboga amaka ga doctor ne Madam Sandra galinga wano around here. So bwe nagezaako okunoonyereza nendaba nga yava wano ewaka n'akwata linekubo liwarugo road waligo ekkirira neyita Komamboga ku mbuzi eri wano mu maaso
nekia neitako mamboga wano mtawoni wano ku Starbex eringa wano nekirira negenda wano ku Gayaza Road wano. Yes. So nakwesale ne kubo nga agenda. So nange ne mugoberera. So bwe namugoberera na kwata Gayaza Road naita mu Kasangati wano era ne kamera za police wano zali zimuraga. Kasangati. Yeah, Kasangati wano. Ali kuchi. Ngari ku piki. Yali ku boda. Yali ku boda. Era nga mwana muine mabega omwana amukutibwe bati mu kiwato. Then nga ayambadde ekijampa ekya black. Nga agenda abikirira face ye. Kamera obutamukwata bulungi. Okay. Yeah, nga ayina n'ekiveera mu mayembe ga piki. So nga movinga towards Gayaza. Natuka wano Gayaza mu town. Okay. Kati bwe yatuuka mu town wano Gayaza wano nakwata side eno Kabanyoro side. That is Busika. Busika Road. Yes. Ogenda eno Busika. Zero. Ya zero. So nakwata lineko. Nga kamera zikyamu capturinga. Natuuka Majije nayitamu. Najja natuuka wano bayitawo Kyambogo naye it is just a village wano. Najja wano Busukuma. Eno Busukuma eri ngwesiza Kabanyoro. This is Busukuma. Ngwesiza Majije. Village. Yes, ngwesiza Majije. Najja Busukuma wano. Okay. Kati eno Busukuma yone eno. Okay. Kati bwe yatuuka wano kamera za police zakoma wano okumukwata. Busukuma Trading Center. Yes. Kati bwe zakoma wano kubanga yali avudde ku main najja n'abulira mu bitundu bya wano. Bade Busukuma anti wano waliwo amafuta, right? Yeah, waliwo amafuta wano. Waliwo Pine petrol station wano. Police eri wano waggulu. So wali gombololawo. Yeah, we wali gombololawo wenyini. Kati we wali ne police. Waliwo police awo. Wano wenyini. Okay. Jonda bawo gombolola. Yeah. So straight nga wakawita ku mafuta. Yeah, oyambuka wano kati police eri mu bitundu wano. Okay. So natuka wano ku mafuta nakwata lino kubo lino. Waliwo kubo erya maramu wano. Nava ku main kamera kati nezikoma okumukwata ngali wano. Okay. Then nabulira wano mu katundu. Yes. Kati olonga esimu ze kweziri bwe yatuuka waguraawo nezivaako nazijjako nga tezikyalaba kubanga yali akimanyi tumugoberera nga abantu bazikubako nnyo era nga abamukubira bangi bamusindikira messages bamukubira nga adduse takyakwata. Okay. Kati bwe yatuuka awo nange nezijja nga amugoberera. Kati okumugoberera nengezaako okunoonya we yatuuka wano ng'essimu wezigenze tezikyakwata. Naye ekyabaawo nti bw'otuuka mu kifo kino wano Busukuma wano oba around here na Mulonge mu kifo kino waliwo base station eyo bagiteeka Busukuma mu town waggulu. Kati wano Kiwenda then nojja Bugema nojja wano Busiika waliwo base station bagiteeka wano oba omulongooti. Okay. Guno omulongooti gukuba neeno wansi. Gwe gukwata wano. No wansi eno. Okay. Guli wala nnyo like gupushinga kuva eno waggulu. Njala kubabuulira lwaki twalwawo kumufuna. Kubanga yali nga waali esimu azigyeko ate nga ali mu vale nnyo. Okay. Ate nga ali mu nsiko. Alright. Waliwo ekirala ekireetera esimu oluusi obutalabika mangu. Kisitagenda gamba abantu kubanga bwe kigamba abantu bajatanga kukikozesa nti bwe nkola bwente esimu yange ono baba bagenda kundaba. Nedda tokireeta. Kati ye kye yakola naye yakikola mu butamanya. Olw'embeera ze yalimu. Yali tategedde nti kimuyamba. Okay. Kati nga tugezaako okumutracinga wano. Kati bwe najja olwo asaza avudde eri Busukuma oba nga esimu ziragawa. Ziraga
omurongo tugwe yali akozesa nga oba base station guli busiika nga guli busiika waggulu kwatapinga yes kwatapinga nga guli warako kati nze bwe najja nga amugoberera wagoba mulongooti nengoba omukwanga ng'essimu tezikola zivuddeko siinawe mufunira ku simu kati nengoba omulongooti nenzija ebusiika mu tawuni yes kati ebusiika mu tawuni wano terakyusamu wano busiika town yes ogira mu kkubo lino ly'ekiwenda yes booti nojja notuuka busiika mu tawuni otuuka noyita Bugema wano ku university notuuka wano mu tawuni yes so bwe najja wano ngezaako okufuna kamera azendala ku kkubo ntuuka ku sheero nga waliwo kamera naye ng'okufuna footage wano baagala official letter from police nimbakubira bagireete tunoonye tufune footage wano so minuhero nga bakola ku ekyo ningamba limu proceed kati bwe yajja n'atuuka nga zaali sawa nga 3 b'ekitundu kuba Sando yangamba yasimbula ba 11 kitundu awo kati awo nga tuli mu ssaawa 2 kitundu kati najja nga essimu neeraga nga bw'ayajja n'atuuka wano mu Vale wano yatuuka wano nti essimu neeviirako wano kati essimu bweviirako wano nga tetumanyi oba astopinze wano mu kitundu oba ayiseemu kati nze bwe najja era nga bwe nabagamba nti omuvubuka kutte ogw'ebusiika emmotoka nga 10 nezimugoberera za mama w'omwana taata buli kimu buli omu ne bagoba ne batuuka busiika mu ntawuni ne bapaakinga ngufukoze nga tebamanyi kyakukola tebasobola kumugoba tebamanyi gyakutte so bwe najja nentuuka wano essimu bwe zaaviirako nengezaako okusaakinga mu nsiko muno nga temuli kirimu nenzija wano nembuuza waliwo obuyumba 2 wano nga waliwo omusajja namusanga ku ssaawa 2 kitundu awo nenjogera naye nambuulira bonna ababeera mu nnyumba zino nga tewali kiriwo nenkrosinga nenzija wano waggulu waliwo ebiyumba by'enkoko bingi so enkoko nyingi wano nengezaako kubabuuza nendaba nga it is a serious farm ayinza obuteekweka eno so wano nendaba nga tewali kiriwo essimu zibulidde wano zigenda mu ssaawa 3 kati nendaba nga I can't do much essaawa ezo mbuzibye abantu beebase essimu teziriko zibuze of course siraba waali so nalina amatosaiko najjo nava wano nayo nga nina wa boda nemugamba yange nemugamba nvuga tugende tukole nanyo n'omwana wamu nze nga ndi ku masimu ngezaako okutracinga waagenze n'ebirala byenkozesa so bwe yabula ekiro ekyo kati nensooka nkomawo zaali ssaawa nga 5 kati nengamba kansoke nkomewo eno nkose emmotoka nga buzibye nenkuba eyagala kutonya biki kati nenvuga piki nenkomawo wano kati nenfuna emmotoka nenteekamu ebintu ebirala binali njagala okukozesa nemba nti kati kiri serious musajja tulina okumunoonya kati bwe namufuna kati ne bangamba nti ono bwe yali amugja ewaka yakwata obugoye n'abumugjamu n'abusuula ng'eri mu mwala omutima ne gungamba ono omwana amusudde mu kinnya ayinza okuba nga tagenze naye okitegeera tagenze naye kubanga nali sinafuna footage oba kamera okulaba nti ayise wano just nga ngendera ku network kati nga simanyi oba genze n'omwana wa kamera za government yakulaze nti ayina yandaga luvannyuma okumulaba omwana nti yagenda naye naye wano mu kusooka nali ku network nga ngoba network y'essimu kati bwe na ssaawa nga 9 gwa kiro 8 nenvuga nengenda ewa Sandra nenkola search around their home wabweru munda mu binnya mu Peter Trains ezawabweru mu myara mu Calvert eyo nenoonya yona kwange nguba yaleeta onyinga amazzi mangi nga ngamba omwana amusudde mu kinnya ye n'agenda kubanga lwaki yamugjamu engoye n'azisuula so nga nina okukola search wonna nenoonya nga siraba kantu konna
era olunaku olwo nasula ku Northern mu motoka kati nga ngezaako ku tracinga buto nina mashini zange nagayitisa ngezaako kulaba akutyewa ali luddawa nga sena bakusimbula kubanga omuntu bwendaba nga atuse Luweero mu town nga ndi wano kiyinza okuntwala essaawa ntono nnyo okumutuukako ntono nnyo so ogamba nti just in 1 hour nja kuba mutuuseeko kati nga ngezaako okutracinga before I move kubanga wano natuuka abuze around sina we mulaba then sawa nga 11 tusikiremu ko kusikira sawa nga 11 nenzirayo nenzire Karagara Karagara wano nga network aziraga agenze Karagara yes of course no Karagara wano wansi Karagara wano okay Busiika waliyo Karagara eyo yeah bova Busiika the next town ku left eba Karagara okay boyingira boti Busiika town no kwata ku left yes okay no genda maso si wala nnyo oba otuuka Karagara kati wano eri Karagara Health Center 4 eri wano kati engeri giyabulizaamu wano essimu nendowooza ayinza okuba mu bitundu bino essimu zibuze kubanga kati buli kimu bwe kibula olaba bw'oba onoonya omuntu oba tracking omuntu nga oli ku pressure olw'omwana kubanga tusagamba nti kaninde essimu bwe zinaddako ngenda kukola ki tandikirawo tekisoboka bwe zibula osala amagezi amalala you look for someone manually n'okussa amagezi amalala n'omunoonya so nasobola kulinda essimu kubanga essimu yazijjako kumala 3 days nga tanazizaako ka 3 days nga tumanyi tulowooza nti n'omwana takoze eki taliiwo oba yamuse oba yamusadaase kati wane Karagara nga buli kimu kishatinze oli bw'oba omunoonya nga ebbanga oyina eriwerako umulinda abantu babeera ku masimu babeera bakommunicatinga kasitore akommunicatinga bapa oba osobola okumufuna naye wano yazijjako tali ku masimu ali off tewali kiriwo pressure y'amaanyi of course twagala mwana you can't send otuule then olinde esimu ziddeko olyoka omunoonye so netusakinga wano netugezaako okukola mu intelligence wano na local leaders chairman si wano police Karagara ya police wano Karagara police eringa wano netugezaako ku saturating information tulabe engeri gye tumufunzaamu nga talabika olunaku ne luziba kati the following day nentuula mu data nenziramu engeri gya movingamu bantu beri ayogera nabo information yonna esimu wezatuuka okuviirako lwaki zaavaako yali ayogedde n'abaani oba baali boogera kikati nengezaako okufuna information eyo nengenda okugiyitamu nga ennaku z'omwezi 10 mu Gwomwenda no nga 10 mu Gwomwenda yava Ntinda wali yamukubira essimu n'ava Ntinda n'agenda Kaweweeta side Kaweweeta eri ng'ozisiza Luweero genze eri munda awali training school Kaweweeta the UPDF training school side eyo kati nga yava Ntinda wano gwe yayogera naye yali Luweero ne boogera like today n'enkya bayogera leero then olunaku olw'enkya n'alinnya emmotoka oba simanyi ngeri gyagendamu naye n'atravelinga n'ava wano Ntinda n'agenda paka Kaweweeta oli ku data course ngezaako kulaba information ndabe engeri tracing waali kubanga esimu azijjeko simanyi sina engeri gye nsaba mufunamu nga n'okulaba engeri gy'abadde atambulamu associates be eki byonna ndabe engeri gye mufunamu so n'ava Ntinda n'agenda n'ayita e Luweero eyali amuconnectinga yali Luweero yali broker waliwo broker w'abakozi e Luweero yamukubira essimu n'amuconnectinga omuntu alina faamu n'agenda akole ku faamu so n'aya Juventi n'agenda n'ayita Luweero n'agenda Kaweweeta kati bwe yatuuka Kaweweeta yakolayo omwezi ogwo nga 7 mu Gw'ekkumi n'avaayo
awo nga bamuconnectinze ku Sandra wano kati naava eri 7 mu Gwokumi najja wano okukola yes we yava nga boom nga kidnapping omwana nga agenda naye kati nentunula mu byonna ebyaliwo ng'okuva Gayaza oba okuva Kasangati okudda wali wonna we yayita Busiika Karagala tena gwe yali akubidde Lenoko tena gwamanyi tena gwe yayogereko naye kubanga era bw'oba Faruku ng'ova wano ogenda Masaka oba odduka odda side z'e Masaka either oba olina gw'omanyiyo oba nga olina gw'oyogera naye ku ssimu nti nzijja tugenda w'otamanyi tekisoboka nti gwe odduse opaala bupaaze like you don't know where you are heading oba olina nga the people bo connecting nabo oba bakuguiding oba nga boogenda okusanga so nengenda okugatamu nga kirakali nekubo lyakozesa n'endowooza azizeewa Kaweweta tetusobola kulinda simu zizdeko kubera ero reconnectinga paka Kaweweta kati lino reconnectinga mpaka wali wansi ku Bombo Road katojja n'oyingirira yajja n'ayingirira like nga nsuubira ntayingiridde wano Kalule ova wano Karagala mu town of course eri Busiika n'oyingira Karagala n'okosa line kubo bwoti nojja otegeera nojja n'oyingirira wano Kalule n'oyingira Bombo Road eno so olaba bali kutuusa bulungi likutuuse Kaweweta likutuusa kuva eno bwoti nojja n'oyingirira wano kati wano nga asobola okugenda n'addayo eri kati following day the second day nenvuga emmotoka nengamba kangende Kaweweta kubanga abantu yali yagala nabo bonna nga bali Kaweweta ene girlfriend nayo ndoza banakola nabo ku farm kati nenvuga nengende Kaweweta mu Kasenda nentuuka ku police nene yanjula OCCID yali okay mulungi nnyo era nebaza police yeyo OCCID nangamba bagana kunyamba kufuna n'omuntu so netukwatagana nembagamba nti I need a backup in case of anything so nebampa go ahead to do a search mu kyalo kyabwe kyonna Kaweweta yenna so nengende Kaweweta Kaweweta no wano Kaweweta so no Kaweweta Kaweweta yes nga balina Kivuliya base station emu wano gye bakozesa bonna omulongooti wano gwe bakozesa then abasemberedde side y'oku left basika ngoma eri eri munda na Kaseke waliwo abali mundako byalo binene nga basobola okukozesa ku mulongooti oguva Engoma naye ng'ogusinga abasinga bakozesa ogwa wano Kaweweta wano so nengezaako okutapinga wano netunoonyezaawo like namalako 1.5 days nga nina cabs oyo cabs neyemuyigiriza engeri gyasobola okuanalyzingamu data ampa information gyensobola okutambulirako so netwetolola ebyalo byonna eby'e Kaweweta abasinga bamulabako bamumanyi naye bamulaba before nga bino tebinabaawo tanaba kukoma weero bamumanyi ku kyalo okwo mu busente obwo abaana bo bava eyo mu manda mu mafaamu bafuna kasente badda mu busenta bakanyumirweko kati nga bamumanyi face yali muntu ayagala nnyo firimu ayagala nnyo ebikomando ebyo kabuzi bebe yangamba ne mugenda mu bibanda kati nga tugezako okumuteegera omujjukira tuli ku manyo tumunoonya manuale tugezako okulaba waali kati netutapingamu all small centers bweno bo mu Kaweweta nga taliimu era netulekamu nga abantu abangi nga tewada assignment bamalabirako bamukoleki bamukwate bukwasi bamutwale ku police tumusanga awo kati bwe twamala okwetolola bonna kubanga nayingira n'amafaamu nyingira farms nenyingira buli kimu kati nga talabika kati nengamba nenzira mu data gwe nalina nine nga njagala kumanya lwaki esimu zaviirako wali
era zaavaako ziti kati nengenda okwetegereza nga yatuuka yali ku mulongooti gwe guli eno Karagara Karagara eno nga omulongooti gye twavudde olwo nenzirayo ngezeeko okunoonya ndabe lwaki teya Karagara yes Busiika nja kumanya lwaki essimu zaaviirako ono ate ennaku 2 nga tazizaako kubanga nga simusuubiramu magezi ago n'ekirala nga neebuuza kimu tanaba kukuba ssimu ng'asaba ssente kubanga yatandika kusaba ssente nga weeseewo ennaku 3 Tana gwakubira simu gonna galiche gavuddeko okay kati bwe yatuuka zaali ssaawa 12 n'eddakiika 10 nga atandika okukola transactions era nga n'essimu akuba nga ziyitamu tazikwata ng'akubirako ababe akubirako maama we ne sister we ng'ayogera nabo ng'akola transactions ntonotono za 15 2 era kuva ssaawa 12 n'eddakiika 10 mpaka ssaawa 1 n'eddakiika 23 ng'ali mu kifo kimu ng'olwo asikawa mulongooti kigwata asika mulongooti oguli eno waggulu kati olaba wano Karagara wano waliwo omulongooti guli wano waggulu wano oyita kakobo kano n'oyambuka bw'oti n'ogenda paka wano yes gavu waliwo omulongooti wano kati nga tanaba gukyusa for 1 hour and something like 13 minutes tanaba kukyusa base station gyakolerako kubanga nabaramu wale nemba ngamba nti okuva wano bobo ovuga katugeze nti ovudde wano ogenda okucrossinga katugeze Makerere neyo wala nnyo owakyusa dda omulongooti babisoma birala ogwanga oli ku guno bw'ocrossinga n'ogenda lesse nabweru ng'okutta omulala n'ogenda otuuka ekyengo okutta omulala kitegeera olwokuba nti abantu wano bangi base stations ezibasavinga zirina okubeerako nnyingi kubanga population nene kati era osanga ng'omulongooti gusavinga ekyalo kiramba kati wano bwe yatuuka wano Karagara nga bw'obalamu speed gye yava wano ewaka n'okutuuka wano nti bw'aba yasigala avuga era agenda kubanga tali ku mulongooti akyusiza omulongooti mingi naye wano yali kugumu kati n'ogwasembayo wano nga yagukyusa nga yeeworako nusu 5 ku ssimu n'akubirako sister we ne maama we eyatayemu eno weewole MTN na yeewora obusente obwo n'akuba nga eyatayemu ali Karagara kati eri nendeka nga ntezeeyo buli wamu poliisi ngiinfominze LC1 chairman bona ab'ebyalo byonna eby'omu Karagara ebisinga byonna ebiri mu those small trading centers ngamba informinze mbawadde ebifaananyi bawadde amasimu gange walinyirayo bamukwate kati nenkomawo wano bwe nakomawo wano nenfuna nga ndaba time eno kati esimu tezinaddako ennaku 3 tonaba kumuwulizaako wadde n'oli amutu tetonaba kumuwuliza ningamba kati ono kirabika yali agenda mu bantu baki basawo bakinansi abano abasajja b'ekinansi bano bagezi bali luddawa like bano ababeera mu bintu ebyo ebyokusadaaka abaana n'okusawula olw'ebiki ebyo kye bakola babeera ku social media kati ono omwana yali alina social media handles ze TikTok ng'afolowanga nnyo ebintu bya mama Illuminati abana abasawo b'ekinansi nga bifolowinga nnyo kati bo kye bakola asharinga enamba y'essimu bwagisharinga n'agamba WhatsApp asobola okuwandiisa enamba y'essimu amala ogiwandiisa n'akuliyetinga WhatsApp account amala ogikuliyetinga enamba n'akola ki n'agisuula n'akalayini n'akola ki nga layini yo just eri ku ki WhatsApp bwagisharinga wano akugamba you contact me on WhatsApp tokuba ne bw'okuba teribeerawo kubanga yagisuula luli wennyini bwe yagisalisa layini eyo kati Karagara waliwo abasamize bangi ekyalo kiramba buli omu musamize ewa Karagara wano
kweli buli nyumba gyotuukamu ezisinga kangembe nti 90% balina amasabo. Kati bano kyebakola bw'otandika okuchattinga ne ku WhatsApp amakinga sure tomukubira ku simu ye era mubeera ku WhatsApp kubanga akimanyi yo eyinza okuba tawaanyamu okufuna wale natso gifuna watusobola okulaba biki in case nga kyetaagisa nga kigoyinze beyond naye for the starters obanga when you are starting oyinza obutagenda for that nekindowozesa ntono aze mu masabo gawana ali mbasamize kati omwana jamutudde yes jamutudde kalagala we bali kati kalagala wano gyolaba eno inawo ekyale kijiriranye bakitaba munane kakiri eno waguru kati basharinga olusozi lwe lumu balinayo olusozi balina olusozi lwe basharinga kati olusozi wano nafuna gundi olusozi luluka abasamize naye ensozi osanga nga kano kasozi neri kasozi kati njagala nkola geno gundi no shrine kalagala waliyo olusozi lunene kati walabe ekkubo ng'omwana alemedde kalagala n'ogamba ningamba kuba tanako basimu kati n'endowooza ono bamugamba atwale omwana bamuwe muki sente kati wano nentuuka mukalagala bwe nabanga bibuze kubanga yabulira muno mukalagala kati bwe yava eno kirabika bwe yatuuka wale n'ayitamu bano ndowooza bamulimba bamugamba tujja kukuwa sente bwe yatuuka simanyi kyabaawo oba ne bamwefuulira olaba yalemerera kalagala kirageza waaliwo ddiiro kalagala ndowooza ne bamwefuulira oba kiki ekyabaawo simanyi oba bagenda owulira amawulire nti bamunoonya yes kati olaba lino essabo nasooka okujja liri wano lino ssabo lino naye mangi gali bwe ate wano ku lusozi waggulu tuli ku lusozi tuli ku lusozi waggulu mu kasiko mu nsiko mwennyini lino ssabo lino olaba lino kati wano onosanga amasabo muno lino menyini kano koolaba naye ddene lwakuba wano kumakusategeere naye wano wonna kati ate nga yeekwese kalagala ngali mukalagala kati amasabo galinga gano mukalagala mayitirifu amanene ku lusozi waggulu abantu bagwera eyo bavuga amamotoka babeera eyo bali basabo b'ekinansi enju emu bbiri osanga sabo emu bbiri osanga sabo kati era luno olusozi lwennyini yes olusozi luno lwennyini era bw'otambuzaako amaaso wano waggulu wennyini muno mwenna mulimu amasabo muno osanga nga amasabo gali waggulu ku nsozi galimu mangi kati omwana yali amututteeyo kati nga alaga nti yabulidde kalagala kati nekimpaliriza okufuna poliisi etwala ekitundu ekyo nenfuna omusirikale omu nalina munange omu nina ne munange omu wa UPDF netugenda sabo ku sabo ebintu byali serious wetupita kati sabo ku sabo nga nina okufuuza amasabo ago making sure nti temuli kirimu buli sabo mwaliyingira netuyingira amasabo gaali gawera nga 8 naye nga bwetituuka kye nabaagalako nti mwana tasooka kubanyonyola tunoonya mwana n'ekirala eno ensonga eri sensitive nnyo twagala mutukkirize tukebere tumanye what is inside tetulina buzibu nammwe byetusangamu nga si byaffe tebitukwatako naye temugezaako kutustopinga oba mutustopinga owo kirala biralamu so tebaaba babi nenyingira esabo ku sabo nze kennyini munda musabo mwennyini onoonya houseboy n'omwana era nga nabwe nsanga ebintu musabo nga bajjajja mwabasangayo bangi simanyi baba bakyebeeta n'abavuka beeta bajjajja simanyi lwaki naye nga baba wagga ahead bambi nnyo waliyo bangi ne tuwaza ng'osanga someone alina something like a tomb inside abiseeko muri bajjajja simanyi nenongere mugamba just open nga nyingira buli wamu n'abumwe wanga batya benalinina naye nga nze sitya ebintu ebyo abasirikale tebinkwatako tebinkwatako wanyingirawo nayingira wanga wali ejjinja era nga munde waliwo omusota munene nenyingira netegereza ndabe what is inside nga abantu bali serious eri nsozi zino zijjudde amasabo nga mangi so netubeera awo
kati bwe twabiraawo for another day twali tugenda nga munaku lwa kusatu kati esimu n'abanga agizzaako n'abanga azzaako amasimu ge ndowooza nga yina bayagala okukubira kati bwe yateekako amasimu nengenda okulaba nga akomyewo eno wansi ate eno wano bayitawo bakyaki wenda down my no Migadde National Crop Resource Research Institute. Yes. Kati n'akomawo Busukuma wano. Yasooka najja e Namuronge kubanga yatambuliranga wano Busukuma Namuronge. Busukuma wano wansi akyalina ndowooza kapiki ke nga kavuga. Kati piki bwe yamala n'agisuula. Yasuula piki kati naye nga atambulira muno ng'amaze okuzaako ki essimu ze. Kati eri nvuddeyo kati awo nemanya nti kati ngeri gyazizzaako nja kumufuna talina waabulira kati nekyayambako we yarekodingira eyo vidiyo gye yateeka mu vidiyo gye yateeka ku TikTok ng'agamba tuwumuddemu bali ku vacation tosobola kugenda vacation omwana w'abantu kidnapper n'oposting omwana ku social media tekibanga nze sikirabangako nemumulaba kapita nemukalaba nenkalaba bwe nakalaba nempulira ng'olubuto nalwo lunuma nempulira bubi nnyo olw'omulongoti ali kugwawa kati atapinze mugwawa yes ng'ali Namuronge wano ng'eraga nti of course nga teraga we yali yatuuka nga network tebeerako kati oyagala nga okukuba esimu oba okukola ekintu kyonna mulusasooka kuvaayoko nkisobola okukolera wano wansi okurekodinga something like omanyi bw'oba orekodinga tewetaaga network oba okwata video tewetaaga network ya simu sobola n'okugyamu line n'orekodinga kyoyagala kati posting ng'asooka kuvaayo n'akola ki kati nga bizibu byakumufuna naye nga era netugezaako okulaba nga ekyetumutapingamu kati bwe yamala bwe yajja bwe yakomawo wano n'atuuka wano Busukuma ku mafuta wano ga payini wano gana mafuta gali wano payini eno Busukuma bw'oyita Busukuma bw'oti n'oyambuka n'otuuka wano waggulu katono waliwo akasenta akalala bakayita Kyapa then bw'ova wano ku Kyapa n'ogenda wano ogenda Namuronge waggulu ova wano Kyapa n'ogenda wano waggulu Namuronge yes kati ye bwe yava wano wansi Busukuma n'ayingira munda wano kano kaswampu kano bwe yajja n'epiki n'ayingira wano munda n'atuuka wano wennyini n'asuulawo piki yagisuula eyo n'agireka wano yes n'agisuula wano kunaku olwo wennyini kati nga neetolola muno kubanga nalina piki n'emmotoka nga nkosa bintu bibiri mmotoka nenjiwa omuntu omulala nenkosa motosaiko kubanga motosaiko enyanguira nnyo yandi muntu abadde ng'akosa motosaiko almost bbanga lyembadde wano mu Kampala motoka njikosa nnyo nga nfuluma kibuga nga ngenda naye muno kosa nnyo kati bwe yagisuula wano nze nali jjukira nga tezikwata bulungi naye nga ndaba manye ekitundu kyalimu kati already kati nga already poliisi etabuse nayo emunoonya amawulire okukubya amawulire ogenze interviews abantu bapise opiseemu yes naye nnyini jjukira bwe yali ku media n'agenda okulaba nga nga bamunoonya kati nekimutiisa n'agireka wano kati nekimutiisa naye nga waali mu kayumba tafulumamu kana akaalo yinza okukateeka mu Namuronge because nankano kavale karuliva akawula Namuronge n'ekyalo kye bayita Seeta kamulinga wano kumpi wano kati tusobola mubalira wano Namuronge wano n'agisuulawo ng'akaliro lunaku lwe yagisuulawo wano yasula mu nsiko bwe yamala ogisuula wano kati simanyi alina omwana kati n'agezaako okunoonyawo okugenda kati najja wano mu kibe waliwo ekibira wano kyesimanyi oba enyo akayumba yali akamanyi oba yali takamanyi akayumba dine ekkubo liva waggulu ku
kuba erigende busiika nerikirira wano vale nene wano wansi yes no yambuka boti kati boyambuka eno waggulu wali ekyalo bakiyita Senge oba ogenda Senge I mean Seeta waggulu eno kati eno vale nene kati bwe yasola no piki oba yayita wano mu nsiko oba yadda wano simanyi najja waliwo ensiko nene naye this thick forest naye nga katono of course naye nga kakutte ng'oli ne bwe neegama bw'ati oyinza obutamulaba waliwo bagifensinga n'akatimba waliwo geeti esooka ne geeti ey'okubiri nga wano kati najja ku geeti eno esooka nayitako mabbali baali basazeeko ku katimba n'ayingira abasooka wano najja n'agenda ku geeti y'okubiri naye n'asala ewaya bw'ati n'ayingirawo kati bwe yayingira mwalimu akayumba akayumba kalinga 4x4 6x6 katono wansi tekaliko cement kaliko tiles just kali awo kati n'akaggulawo n'ayingiramu kano ketwala bamawulire kana kemwala bamawulire yes kati pichani agisanga kati pichi nali awo ne bankubira esimu onako olwennyini bwe natuuka sayidi eno ne bankubira ne bangamba waliwo pichi chairman w'Eseeta agirangisa yes kati awo na mwali musudde kesi yes kati chairman nankubira nengendayo nangamba genda pichi nengenda kutuuka nga pichi yeeyo nogamba kiriya nengamba kati kati engeri pichi yagitadde wano ajja kufunika kati pichi nenkubira OCCID owekira nemugamba we have seen the motorcycle so you can plan to come and recover it era that very day navuga emmotoka n'abasajja be OCCID kira najja oyo omukyala najjayo pichi eyo n'agitwala kira kati ne tusigala ku ground naye nga nina flying squad ebiyingiddemu tebavaawo actually awasinga nali nabo bo tebavaawo baaliwo semwayi naye ejja oluusi newaako kyekola nayo nemala ne withdraw naye nga weebali bonna weebali ne poliisi bwe yamala nereeta manpower na deployinga wano wonna kwetolola bati kana akantu konna ne bakasalako wano saitwogerako Gaza Road wano bwova ku Busukuma maaso katono wano kati eno nsiko Busukuma bamusazeeko basazeeko wano Busukuma ne twambuka wano batuuka wano ku kyapa ne bajja wano yes era kyapa IGP yakola omulimu gw'amaanyi IGP olwo network zibalaga nti ali awo yes ali awo nga ali wano naye batuuka ne bamunonya nga talabika ewa mu nsiko muno ya poliisi yajja wano ne yazza nga tuli bangi naye gayi n'atalabika nga waali kati nengamba nedda tekisoboka kati babuuza waliwo babuuliza nti amasimu yakyajingira wasimanyi ng'essimu zaalingako biki yes kati David bwe yajja wano wansi mu kayumba bwe yatuukanga ekiseera ng'ava mu kayumba muno ng'adda kukuba wano kubanga waliwo amaka n'ekikomera nga tasobola kuyita wano tebamumanyi ate neno nsiko nene kati kyakola alinda ne buziba n'afulumawo n'agenda mu kakubo n'ayambuka wano n'ayingira munda muno mpolampola n'ajja wano bayita kyapa wano yajjanga kyapa yes era bwe natuuka nenjagala okumanya David sente wazigirako ku ssimu nengamba nina okunoonya sente wazigirawo ku ssimu kubanga bazimuteerako n'aziggyako n'azikozesa aziggirakoowa kati nenzijja nga nina sente zange mu nsawo nkola deposits nenkola withdraws MTN wajja n'oleba mobile money obuli around no bwali wano nga bwenteekako nenzijjako kubanga nga nyinyonyola nti gwe bakuyitaani agent gwani ate nabo tebamanyi bantu tugenda kumuza mu ebyo kati what I do nga I deposit I withdraw olabe agent manye agent ki amugirayo sente n'ono gwolaba mu data sente zasaba wali ku simu ng'amaze okutereteninga nti omwana agenda mumusala amaze kukuba amasimu ne bamuteerako sente njala kumanya yazijjayo atya agent ki so nga nina okunoonya agent nemufuna ng'ali wano ng'ali kyapa wano wennyini kati bwe namala okumufuna wano agent of course talina musango nemanya nti nemubuuza nangamba nvuka era yamugirako sente amulaba bulabi tamumanyi of course
nezija wano nga alira wano emmere kakubo kwaliwo wano waliwo amakubo abiri erimu likwata wano eddala likwata wano kati lino erikwata wansi wano katono wano nga waliwo ka hoteri ne kasaluuni ajja wano nalya akamere nagira ne mu kasaluuni napepeta n'omutwe era olunaku lwe yagenda like after 2 days yajja wano n'omwana namutuuza ku katebe mu saluuni ne bamusale nasooka namugwira soda wali n'agimuwa ne bamusala enviiri n'avaawo abatuuze bagamba twamulabako twamulabako era ono n'angamba nti yakwata wano n'angamba kirabika yali agenda twamulaba n'omwana twamulaba n'omwana naye kiraka yali akola ki kubanga yakwata wano ow'emmere n'agamba nti nalaba ng'akwatawa eno ngamba nti yalaba ng'akwata eno nensooka lya nempiitinga sayidi eno yonna nenkihitinga kubanga bwe yayogeranga ku simu ng'owulira ng'ayogera ng'alinga mu empty house ng'erimu echo ng'erimu echo ng'ewawaala kati ng'ayogera ku simu ng'owulira ayogera awawaala kati ne amayumba almost gonna agaali nga tegalimu bantu bakagazimba mwabikuba saaki twabituukamu sayidi kyalo kyebi kino era ebeera Namuronge still ebeera Namuronge zonna eziri mulimu estates mulimu ki kati nga tulina okukuba kuva wano wansi era najja mpaka wano wansi wano waliwo yaso ng'eraga eno muno wano then wano waliwo n'essabo wano munda lino ssabo lino naye katono kano wano so nga tarabika yes then netujja n'eno ekyalo bakiyita side zeno munda wano eno Busukuma yonna twagikavaringa eno era abantu beno mbebaza nnyo omusajja bamuyita Mr. Henry abeera nga wano naye yatuyambako nnyo kubanga bwe yamovinga kubanga David bwe yatambulanga omwana yamukwekanga eno mu kayumba n'amulekayo ng'alatabuse nga kyakola tagenda mu katawuni kamu gye basaba okumulaba emirundi ebiri nga bw'ava wano n'ajja wano enkya akyusa tawuni n'ajja ng'eno waggulu oba n'akomawo wano n'ajja ng'eno n'afuna booda kubanga yalina sente otegeera ng'afuna booda n'astretchinga ng'amakinga sure nti wajjirayo sente wakyukakyuka oba wabaako wakubira essimu oba waako kintu kyakolera kyonna ava wabeera wawaasula n'omwana ng'astretchinga n'ajja eno kati yatuuka yamala n'ajja wano sayidi za wano wansi wano katawuni kano era bamulabako wano ng'atuuse wano naye nga tebamumanyi mu kitundu tebamanyi na gy'abeera sooka otugireko ako akagundi so wano ng'era akwatira eno so nga tuyina atubuzabuza ajja eno n'avaayo kati nenzija wano era wano abatuuze ne banyambako nnyo omusayi eno gwe nkugamba olumusasula wamu wabweru era tuuka nga waliwo akayumba nakaalimu omuvubuka n'agaana okuggulawo nga tebamumanyi mu kitundu era namuleka nga chairman amututte ku poliisi ng'ali mu kayumba agaanye okuggulawo tebamumanyi tebamulabangako nemufulumyamu kati nga tulina okuhitinga wano na Mr. Sarkozy. That is Majije. Yes. Majije na mwamukubasaje? Nyo gwemanya nti buli nju olumasa nagituuka. Majije side ki? Eno nesi Majije eno Busukuma nayo yingira munda wano. Wakati waliwo ebyalo bingi waliwo Seeta waggulu kati eno bagiyita ekyalo bakiyita batya kino ndabe wano byalo bingi wano. Okay. Naye jasinga boraba LC1 villages there. Mwakwatagana na abakulu b'ebitundu. Yes. Kati olunaku olwasembayo of course nga security etabuse police abakulu ba reactinze buli kimu era bayambako nyo operation eyongera. Naye of course nga bomanyi nti ononyo omuntu bawetaaga ng'oli yasobola okumubala obulungi. Kati wano bwe byagaana a day before nenjogera ne commander wa flying squad ne mugamba manyi kati tulina okudiringa ne associates oba abantu bayogera nabo
beturaba nga badayogera nabo nakati bakola ki bayogera nabo era nenkubira omu nenjogera naye nangamba nengezako omutrickinga nga tamanyi kiri of course kubanga ono teyamugamba era netumufuna side ze bombo eyo muvuka netumujjayo bagamba yali asomba scrap wa scrap kubanga ono yamusinkana kwawo ng'aliko Mamboga ndoza nga ayagala kumuwa scrap kubanga ono yali waliwo site ono David ndoza nga adiringa naye amuweki scrap yes kati twamufuna n'atuleeta wa scrap n'ayigamba nti David musinkana wano bulijjo nga abina byantuma amukubiranga najja bwatuuka wali wansi kuvale kwennyini naye n'ava mu nsiko najja n'amuwa akasente n'amugamba ndeetera kino ye n'addayo ono bw'akomawo namukubira n'avaayo n'abakola ki kati mugenda ne mumukwata ono wa scrap security nemukwata poliisi nemugjayo negamba mumuleete nenjogera naye omuvubuka nemugamba tiwali buzibu kyenjagala mwana ne David gwe toyina ki era nja kukuta ogende kati ono we yali wano mu kayumba omwana bwe yatulaga wano ne tujja tukebere ne tugenda okutuuka nga David avuddemu mu kayumba wano naye before bwe nasanga wano piki nenzijja wano nenyingira wano kageeta kasooka nga ino omusirikale omu munange andi mabega ne tujja ne tutuuka ku kageeta akokubiri akayumba nga mwekali nengenda okulaba akayumba wabweru bisubi bikoora bikinga kalinga kamaze emyezi nga teri akola ki tiwali alinnyako kukafaako kennyini ng'olaba ddala nga tiwali kiriwo nga walinga atayina atambulirako era akakubo kalinga wano lwakuba wano tokala naye kano kasiko kanene amayumba gali wano waggulu kati nga akakubo kali wano bwoti wali watuukawo kudda najja bwe twasanga piki ng'agisudde natuukayo naye nenkabuusa amaaso naye nga mwali kubanga nenyenya gate nandaba era the following day yakubira omukyala gwe yakubira yali former boss we kati ng'amugamba oli yasooka amugamba David wa kidnapping omwana w'abandi wamutwala luddawa kati oli namugamba nemugamba mugezeeko kumuza ku side yo mugamba oyagala kumuyamba bweya kati nemugamba namugamba babadde bankutte kati ne bankwate era omukazi nangamba kiraka wago ng'omwamuyitako n'abalaba ng'ayeekwese n'omwana kati yabadanga mwana mwana atera okumukwata kati ngezaako okujjukira na describing nga gwe nali nina nengeza okujjukira gwe nayita naye nsobola okuddayo ndaba asobola okumufuna nga sikyakijjukira era nakijjukira luno nga tumaze okujja wano bamaze otugamba ono omwana nga bamaze otugamba nti yaviiranga eno ku kayumba kano kati awo neyeekweka naye olunaku olwo kawungeezi ekiro ekyo like akawungeezi ako kennyini yajja Namugongo yagenda Namugongo eri Kira kati ogenda ekira simanyi oba yagenda na mwana oba yagenda yekka kati gwe namulaba Namugongo era zaali ziweze essaawa nga 4:56 za kiro nti Namugongo kati nengamba omanyi 11 nja kubeera Namugongo mu kifo kino nja kumufuna kati naye era bwe yabeerayo n'amala n'avaayo kati nze ku makya nga nzirayo kati naye ku makya 12 ng'akomawo eno nze nange nzira eri tumulina of course yes police of course ku makya nga balina okumuleeta buleesi kati nayogera namugamba enkya ku makya nina ddiiru ku makya ninaki nina ddiiru tusinkanira eri gyamusanga nga bulijjo kati nze we yamuwera ddiiru eyo nga ndi kati ndi sayidi ze Namugongo wendi kumunoonyeza kati nengenda okuddamu kufuna information ku makya nnyo saawa emu ng'akomyewo wano kati gwe nali n'ow'emmotoka nengamba kati nze kangende ku piki gwe n'obwojja mpolampola nenvuga piki nenziruka nenzija David yali wano already sanga 11 zakomakyawo kati bwe yatuuka wano bwe yagamba oli omwana najja ne security najja ne police kati David yasooka kubalaba David ndowooza yalinnyanga omuti n'alaba embeera yonna ekola ki eriwo ajja yena amulaba akola kinamulaba asoma ekkubo n'alaba oli atambula bwe bityo
kati ye n'alaba ng'omwana tagenda musobola kudduka naye n'amusuulawo mu kayumba n'akola ki bw'alaba abantu abajja n'alaba nga tagenda kumalako nakyo omwana n'amutta n'adduka n'amuleka mu kayumba ye n'adduka n'avaawo n'agenda kati poliisi nengenda okutuuka wano kubanga najja nga nziruka nengenda okutuuka wano nga nsanga omupoliisi avaayo n'omwana ne mbuuza David aliwa nangamba adduse naye kiraka afuuka nankima ngamba afuuka atya enkima tekisoboka omwana n'agenda ku poliisi ne musanga ku poliisi omwana ne mulaba nga yali tali bubi ne of course manyi yabeera mu kibira kivuuka ne kimubeeza mu kibira talya bulungi takola ki nensooka mufunira amata ku supermarket n'alyako n'ekyokunywa ne mulekera poliisi kati olw'okuba nti yali adduse ne ngamba kasooke nensootingemu male munoonye buto nenganizala nefuna information ng'akyali around nga tanaba kuvaawo ng'akyali around kati kyenakola nengamba nange siina kuvaawo n'okusooka nenfuna David kati akawungeezi zaali ssaawa nga 12 nenkwatagana ne Flying Squad baalinga wano waggulu nali nkomyewo eno nga njala kwetereza nzireyo ne bankola ne bangamba sooka okomewo kati nenkomawo wano nempitira wano ku Busukuma wano ku Pine petrol station wano nenzija nensanga wano security Flying Squad be nali nkola nabo kati ne bangamba nti abadde akubidde omwana ayagala kubaako byamutuma kawungeezi kano naye nga David amasimu go tegaliko omuliro akoba amasimu ne gakutukako ndowooza bw'akiteeka on nemala okuswitchinga on n'akuba nga kooli tenaba kuggwayo nekola ki kati wano mukudduka ono wa scrap yamulaba oba teyamulaba ngajja teyalaba wa scrap teyamulaba David teyalaba wa scrap teyakimanyaako nti tumulina yalaba abantu bajja n'alaba police uniform n'adduka n'agenda addamu akubira wa scrap basinkane wa scrap mumulina nga mugamba 11-12 kati David n'akuba simu sawa 10 kawungeezi ng'ono agenda okwogera nevaako nemanya nti engeri gyevuddeko si muliro I mean si airtime si naye battery kati battery bwe yavaako nemanya nti kati onayinza okutulemerera kati bwezabera saawa emu kubanga nali njagala kudeployinga abasirikale nga bana kati ng'ayagala kumusinkana wano nga kyenfa bwamukubira essimu nga simanyi agenda okuviira oba eno mu nsiko oba eno oba wa naye nga baagala kusinkana wano wansi tewali kubo ddala nga kyenfa omusirikale omu adde wano malala adde wano nteeke wano n'omulala wano babiri kati akaana nga njagala kawa piki kubanga yali amanyi kavuga piki kalina scrap kakkirire bwe katuuka wansi wano aveeyo oba kamusangewo nga balinnye baveewo neno nga mblokinze katakaani kagamba nti bweba otuuka wansi ye bw'alinnyako ajja kugamba nti tukwate wano bwakugamba bw'okwata gwevuga piki bw'otuuka waggulu wali ne bavaayo bali gisibe tumugjewo kati nga ye plan nga kyenjagala mukole wano era neŋŋamba nti nze nja kujja eno nja kubuka ekikomera nzira eno munda bw'avaayo n'atuuka wano ono nankubira n'angamba avuddeyo ali ku kkubo amitinze ono omwana nzikirire mu nsiko wano muve emabega singa talinnya piki n'ayagala okudda emabega ajja kunsanga wano nga kyenjagala kati muve emabega neno waggulu bamusaleko neno bamusaleko kati nga ye plan nembaleka nengamba naye yes nengamba kati tulina okulinda essimu yani ya David kati nga okulinda essimu ya David yayagala kusooka acharginge alyoka akubira omwana kati nengamba nedda kati before that nze nina okukola ki okubeera mu kifo otegeera kati nenzija nasooka nenyambuka wano nga napiki nga nyambuka wano bwenzikirira bwempatrolinga wano kubanga bwebuziba oli amanya nti kati bagenda kundaba n'avaayo obulungi kati nze nemuteegera wano waggulu nga napiki era nemuteega nga kubanga wano balinze kool akube tudeployinge tumusaleko ajje tumukwate naye before that nga njaga kumakinga sure nti tewali kikola ki kitambula kicrossing era nga kyenkola mbeera ku piki nzikirira waliwo enzikiza nyingi
nga making sure nti abajja bonna bamulisaamu wano. Kati natuuka nga nzikira murundi nga gwakutaano wano nikola David nga ayambuka ali ku bigere avuddeyo ali ku bigere ayambuka akutte essimu ze mu ngalo mukubamu amatala wano. Of course yali tamanyi talina kyasuubira ndowooza like of course yali nga amanyi bajja mukwata naye nga agezaako okuvayo ekiro tebamulaba. So kwe kumufuna wano wennyini munzikiza mwennyini nemukwata. Kati kwe kumukwata mukwata nemuteeka wansi teekako empingu kuba mawulire gasooka kuba bafunye omwana ate house boy talabika basooka mwana kumacha ku macha ne bafuna omwana kati ye naabula kawungeezi saawe mu kitundu awo kwe kufuna David naye nabaye olunga mwabagamba ki what happened. Of course ye nga agamba nti sitaani naye nebuuza sitaani ki ekukema okutwala omwana w'abandi n'omutwale n'omunsiko tekisoboka. Kirayo kanze kyendowooza yafuna bino ebintu baali baagala kusaddaaka mwana diru negaana n'asalawo yeekweke kirabika amawulire gakuba amangi abaali balina omutwala omwana ndowooza baatya ddiiru ndowooza baagitya nabalabanga kino bayinza obutakiwona kubanga basinga abo bw'oleeta omwana ng'oyo nga biwanvu bayinza okutta gwaleesa omwana n'omwana bamutiramu tebaagala bujulizi kubanga bakimanyi nti bwe bakwata omwana bamusigaza n'ofuluma bajja kukwata kati ojja kugamba nti namutwala wano kati oli aba amanyi kigenda muleetera obuzibu. Yes kati era kumufuna mu ngeri eyo yes naye nga lwakuba nti simanyi endowooza y'abavubuka naye abavubuka ababeera n'alowooza nti asobola okubba ekintu sakozi omutasobola kwekweka mu Uganda nti bakola byabwereere okuggyako nga tebana bakwagala kukunoonya era abo bantu gundi yabbye kino oba yakoze kino n'abula teri asobola kubula teri asobola kubula awo wonna temuli bamala just lwakuba nti abantu poliisi nakyo batebana bafaako kubanoonya naye bagamba nti bakunoonya oba tolina gy'olaga. Kati gwe mu ndaba y'oyo nga wakamukwata fala mugezi yali ki ekituufu ono David mu ndaba yange fala nnyo kubanga dokita yakyogerako n'agamba nti ono nange nali nkirowoozaako nga nja noonya ono David okuneekweka bw'ati for a week nga sinamufuna alina amagezi mangi oba musiru nnyo oba mugezi nnyo ku bibiri aliko kimu nagenda okusanga nga musiru nnyo kubanga omuntu akidnappinga omwana bwe bano abasobola okukidnappinga omwana n'afuluma n'agenda ne Congo n'abeereyo n'akuggyako sentence empitirivu n'abeera nga yakifu abo bagezi aba amanyi kyakola naye ono asobola okugenda n'agamba nsaba kakadde kamu bibiri olaba nti omutyogo abamuto yali abanja family what happened kati David yali akakola kubanga yajja nga 8 awo mu Gwokumi otegeera kati bw'obalamu wali olaba nga David yali amaze near to 2 months myezi 2 awo kinene nnyo tegeera kati myezi bali bamusasudde dda nga yadduka omwezi ogwokubiri nga teguna kukola ki teguna gwako bamusasula ogusooka nadduka mu mwezi ogwokubiri otegeera kati yali abanja ki naye kati gw'oli sister wa oli brother wa Gondi oli sister wa right waliwo ebyagambibwanga nti simanyi omwana wa David nti omwana afaanana David kati kintu ekyo kijja kiti ekyo kati ekintu ekyo ndowooza social media eyolaba ekola bulungi nnyo era oluusi neekola bubi nnyo oluusi kireetinga ekintu nga tekirina mutwe namagulu kubanga omuvubuka yali akoze emyezi 2 tuba tetumulabangako tetumumanyi tajjangako ewaka mu famire kubanga nze nzijukira nayitayo omulundi ogwo bwe namulabayo kati ng'ali mu kukola era nazigulira gate nenjigira n'emmotoka nenkola bye nali nkola nenfuluma nenkola ki nengenda omwana alina emyezi 2 omwana wa myaka 6 myaka 6 ono amala emyezi 2 oli agamba nti omwana wa David yamuzaala ddi tomanya nti oba nedda data yena alaga nti ono David twamufuna oba yajja kukola mu mwezi gwa 10
tamitinga ngako omuntu yena nti oba Sandra nti omwana tekisoboka. Okay. No, of course, the social media ujimanyi. Of course. Boba. Nate ebyo ebibozi byayambako okutambuza amawulire okulabanga. Era gatambula. Geeyongerera ddala mu gundi. Yes. Kati. Neba ngamba mwafuna jati, wati, semayi, buli omu yaliyo. Abasajja bagata emitwe. Ne tunoonya akasajja kano. Ninga bwe nkugambye okuba nti yali musiru nnyo. Nga waali tomuteekawo. Ng'olowooza nti ono babano aso kubeera smart n'agenda nga ine ennyumba ye nga boolaba wano yabikola by mistake. Yes. Kati nti ono teri yali akikiriza nti ali mu nsiko wano wansi nga tulowooza oluusi ali mu wano. Muntu wa kyalo nnyo kubanga namusisinkana nga ali mu kubigere talina nangatto. Tegera yena nga afuuse ali bwati. Kati ali ludda. Kati ndowooza ali ku I don't know oba agenda ddi mu kooti naye ndowooza ali kukira police. Omusango kidnap. Bamugulako omusango gwa kidnap. Of course omusango. Ali mayi bali baagala mwana waabwe beba mwesonyi. Nedda tosobola kubba mwana sakoze bwotuuka wakano sango omwana omukozi yadduse naye. Abaina ogenda mu kooti. Tosobola kugamba nti oli tekisoboka. Ani amuliko. Tosobola nagenda nti obeere n'omwana w'omuntu enaku bbiri nga tamanyi kale katugambe nti kale nti era agenze naye. Omukozi ogenda otya n'omwana. Omukozi obukozi. Okay. Yes. Naye nga bwetto bwe tubadde wano ne mugana Peter nga akunnyonnyola system bwetto bwe yarandinga bwatyo omwana bwe bamukwata David kati gwe kiri gy'oli okumulaba yali fala yali mugezi. Ye Peter agamba yali fala omugezi takola bwatyo omugezi alina enkola gy'akolamu okitegeera yeekweka mu bintu by'abagezi naye ono fala just yabiraba ku firimu yayagala okuzanya firimu yaraba nnyo ebikomanda yazanya ka firimu ke ne yeekweka mbu ng'afuukamu enkima ebintu ng'ebyo bangaba mwakola pate. Twakola pate. Mwakola pate y'omwana. Nali nkusuubirayo temwatuyita. Ne tuli ebifi. Akuba ekikopo naye temwana. Dogita. Nali nkusuubirayo tewajja. Ne Sandra n'atankubira wadde akasimu. Nali manyi gw'oli wali ku gundi. Mwamuyita. Batikitoka bonna abaako. Naye samara yebba. Semanyi ba. Kubanga abantu bali batudde mu tebozi zaabwe saagezaako okugenda naye saakulaba nali manyi ate mwampita. Temwampita izero. Eri yali pati kubanga okununula omwana oyo kyali kizibu. Natuuka ekiseera mu 3 days nga ndowooza omwana bamusse. Dokita yabojjayo ku mukalu. Yanjo kyayo. Naye sikisuubira kubanga nali noonya mwana wange. Nali noonya mutabani wange nga ngenze ku rescue. Okay. Nga sisuubira nakunjo kyayo naye yanjo kyayo dokita. All right. So bwekityo abazadde ekintu bwekityo bwe kyali atakitegeera bwekityo bwe kyatambula tubadde ne Peter. Peter ono nagambye lecturer ku Ndejje University omusanga ku Department of Science and what? Computing. Era bino ebintu obisomesa babisomesa eri. Mpozo osomeseza wali? Someseza wali. Wandise wali? Balina okugenda ku office of the academic registrar. Balijesa bafuna admission. Ndejje which one? Main wonna. So ogenda ku main campus wero wonna. Neri mu kyaro. Kampala campus neri mu kyaro. Okay. Wonna ngendaho. Naye nga bojja wano so okufuna admission nofuna NIT course nogikora kano nkagala nofuna skills bingi si bino byokka nze nkagala kana ka IT bingi kano just it is a small portion tiga tusoma bingi nnyo noyiga okukosa amasimu go computers okufuna kyokora ng'omuntu self employment esikuzunga ng'onoonya mirimu ndizira wano nzira wali self employment IT egaba self employment. Yes. All right. So Peter obaka bo busembayo eri abazadde. Abazadde mbatumiddeko mu kyalo eyo gye bali. Abazadde bali mu holiday. Ne ntumira n'abali wano e Kampala ne Madam Susan Begumisa naye mutumirako. Ne Mr. Begumisa ne Susan ne Sandra wali ne Dr. Ne social media bonna ba social media mwe aba pushinga kino ekintu aba tamuza amawulire mwe nambebaza mwe bale nyunyunyunyo then ne security. Okay. Yeah. Naye nze kyensaba Peter bw'oba olina obusobozi aba security abantu bagamba bayiwawo omubiri kweno fayiro
Yes. ne fayiro endala baziyiweko omuliro baziyiwemu omubiri ti omuzadde omulala wabuze omwana we simanyi bba wange yabuze simanyi biki basitukiremu speed nenga basitukiramu bulijjo kwatagana ekintu kino kyali special kyali special amaanyi gaali mangi kyebansabye bagamba kuba gwe sigamba gwe toli wa security naye ngamba kuba gwe osobola okufuna access nakisinziira ku muntu bagambe amaanyi bayiwawo mangi naffe batuyirewo ffe bagundi nga babeerawo nga mbera mu media tugundi bamunoonya oli bamufunye oli yabuze bwano kyayimu mu force y'amaanyi yali amaanyi naye chati SFC UPDF LDU chairman police buli omu namwe buli security organ buli omu yanoonya omwana natuse mu kyalo muzee nangamba nanoonyeza omwana ngamba wamunoonya otya nada mukunnyonnyola ebyekyalo babadde bakimanyi bakitegeera nti gwe bakitegeera nze nagamba tompa ku sente negamba nange nanoonya sente zaki yagaya omwokyero naye nga buli omu yanoonya mwebale nnyo n'abalala bwekyo nakikutuuseeko n'otukira security abamasimu otulakinga wikigundi omuntu ayinza Peter nyambaako omusajja wange oyo simutegeera emmotoka ebeera nnyo ku loogi y'egundi naye kakati omusajja oyo biki mukyala wange tetunoonya bano ba musajja wange mwenzi mukazi mwenzi ebyo tetusobola kubigendamu esimu yabuze oba obuntu butono eyange nayo yenyini bwe bagiba ngesimu yabuze eriko ekyapa ate iPhone yemalayo so kuyambako nejjukira emirimu egyo bajja poliisi ejange emirala oluusi n'ebyenkola naye of course ndi expert in tracking naye gibajja poliisi so kuripotinga ku poliisi nekuyambako baliwa oyinza kukolera kwani fayiro kingaki mada what ti banzibyeko mwana biki fayiro kisinziira bwe kiba nga kize nga ndaba kyetaagisa obana oyine ngoraba kyetaagisa okunoza jolina nomu kinyi batakyamaanyi relationship buli muntu yena asobola okumuyambako okufuna omuntu we okusinziira ku kibaddewo oba n'omusango naye si misango nti oli yabbye enkoko kati nga gino egya kidnap gino egya mada ne poliisi yennyini bwe mpita n'engamba tuyambeko wano nsibubayamba waliwo omukwano gwange yava mu Amerika eyo motoka ye bagibba ne bazingiza ekongo ababbi b'amamotoka abo alina karenting motoka ezo bazibba ne bazingiza ekongo abantu ngabo tubayambako baba nga baripotinga ku poliisi nga balina references tusobola otandikira nza kubayambako naye kisinziira noonyaki kubanga nzinza okusaba ziyinza okugula emmotoka wali obuzibu motoka nga nyingi kubanga kati bugamba nti ogenda kunoonya ekintu ogenda kuspendinga lese 5 million kati olaba nti ababisobola simu gyonoonya ya 5 million ate nga ne sente zoyinza olwesanga nga asudde essimu ya 7,000 agamba mu tracking tekisoboka ekisinziira ebiriko nze ne bweba yange neebula sinoonya na mubbi 3 ngenda bugenzi nengula endala nenzizaako ebintu byange bannange mwebale nnyo mwebadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time.